mutubonyaabonya ne mwefuula. Muli bantu abakirumira mpiri bbiri. Kumakya mubeera basiraamu, ekiro mubeera basamize. Muli baloga ekiro emisana mukwata Bayibuli. Mwafuula batalina kye mumanyi nga temwe mukabya abaana b'abandi amaziga. Mwamala bye mwakola mwamaliriza. Bw'olaba ey'ejjanjaba olabira ddala nga olina omudi kampeyini nga n'omubuzaabuza n'omumisiriddinga osobole okumugja ku mulamwa. Tujja kwejjanjaba. Tujja kunaaba eddagala. Twalisangawo. Tujja kgenda mu kyaki kuba Katonda gy'ali agenda kutwanukula. Tujja kusiiba. Ekituufu kyo kiri nti waliwo abantu abakisussa. Oli n'alowooza nti ye oba bwa kitalo nnyo nti atuukiridde nnyo eddagala lyateekebwawo okunaaba. Naye n'osanga omwana ow'obuwala n'akugamba ti munnange nze baŋŋaana okunaaba eddagala ali lubuto. Mu ddiini baatugaana okunaaba eddagala. Naye ggwe akigamba munno awabi omwana omuwala oyo omuto gwe emabega biki by'okola mu nzikiza. Ebiseera ebisinga tuleka abantu bakole bye balina okukola kubanga tebirina buzibu. Omuntu n'akulaba ng'oli ku lumbe Luganda lukubonyaabonya n'akugamba nti eddagala tolinaaba. Mukama awonya ebyo totawaana. Can you imagine bantu mmwe mulimba. Nabagambye mu programu ewedde nti olulimi lugambo kintu kizibu nnyo, terulina magumba naye lumenya. Twegendereza ebigambo bye twogera nga tunyiize, twogendereza ebigambo bye twogera nga tusanyuse. Nabagamba asirika teyejjusa. Sirikako. Shanta yakozesanga ekigambo ekyo nga muto. Shamira nga yogera nnyo TV yagala okubeera nayo nga Shanta kigamba kikako. Kikako. Nga kyagala asirika kirabe katuuni. Ningona yogera. Kigasikako. Kati nawe sirikako. Ojja kulaba nga buli kimu kitambula mbalidaadi saala. Nyongera okusaasira ebizibu kubanga tegeera n'amaanyi osobola okubiwangula era mujjukire ng'essaala yaffe gye twasalawo okusoma egatta eddiini zonna. Laajaniranga Katonda ateme ekkubo awatali kkubo. Laajaniranga Katonda akuwa amaanyi kuba ggwe toyina. Laajaniranga Katonda akuwa amagezi kuba ggwe tosobola kwetegeerera wekka. Alambike engendo zo akusalirengawo nti eno tojja kgenda eno ojja kugenda. Naye mukeera ku makya bwagolokose bwasenya amannyo bw'atandika emirimu wadde morning prayers wadde evening prayers ate olugwa mu bizibu. Allahu Akbar. Mukama Katonda nnyamba owaawa. Asirise teyejjusa. Tulekeraawo okusalawo mu busungu. N'osalawo mu busungu n'oteekako okuvuma after some time ne wejjusa. N'otuuka ekiseera n'osalawo mu ssanyu n'osuubiza by'osuubizza biyingi nti obisuubiza mu ssanyu n'otatuukiriza. Ekituufu kiri nti Mayi Mulongo Babirye Sarah nga bw'atugambye asirise teyejjusa era nga eŋŋombo bw'eyogerwa.